Ekiro ekikeesezza olwaleero abantu bangi basuze mu bidduka ku luguudo lw'e Masaka naddala mu bitundu eby'Empigi olw'akalippagano akatandiseyo akawungeezi ak'olunaku lw'eggulo. Wabaddewo okuteebereza nti obuzibu buno bwasibuse ku kyamukulembeze w'eggwanga okubeera mu bitundu eby'Empigi ne Butambala ng'akuyega abaayo abakuuma ddembe ne basiba enguudo. Wabula amaka g'omukulembeze w'eggwanga gafulumizza ekiwandiiko ekisambajja bino byonna. Mu kiwandiiko kino kiragiddwa ng'obuzibu bwe butaavudde ku kyamukulu kubeera mu bitundu bino ng'abamu bwe babadde bagezaako okubyogera, ng'era mu kiwandiiko kiragiddwa nti ekikolebwa kyennyini okusiba enguudo ng'omukulembeze w'eggwanga agenda okuzikozesa bwe kikolebwa mu ngeri entegeke obulungi ate nga kikolebwa ne mu mawanga amalala. Ekiwandiiko kisonze ku bintu ebirala ebigambibwa nti bye byavuddeko embeera y'akalippagano okuli eky'abantu abangi okubanga babadde bakomawo okuva mu byalo, enkozesa embi ey'enguudo n'enkuba eyatonnye n'eviirako abantu abamu okusooka okusimba ku mabbali. Bwe kiti ekiwandiiko kino kivumiridde ebyokugattika ebyobufuzi mu mbeera eno wakati mu kulaga ng'era ekintu kye kimu bwe kyaliwo mu bitundu bino ku nkomerero y'omwaka oguwedde nga mu kiseera ekyo tewaaliwo kakuyege.